ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nate bukedde ate ne bukya bulungi olunaku olwaleero ngenda kusoma mwezi 8 omwezi ogw'omwenda 2024 lunaku lwa Sande kaseera ka program Political Islam Alhaji Abdusalam Ali Kinobe okuteekateeka n'okwanjula tubeera ne Imam Kasozi mu kukubibaganya ebirowoozo. Wiki kasubire nti ne kutambulidde bulungi ate era nga ne weekend nayo ogimalako bulungi ddala. Kutandika wiki empya subire nti nno buli kimu kitambula bulungi. Abafiiriddwa twongera okubasaasira, tubasaasirira ddala ate era ne tusaba Mungu abagumye. Abalwadde bwe tutyo nammwe tubasabira okuwona obulwadde obwo bubanyiga embiriizi. Abalina ebirungi tubayozayoza. Njagala kulisaayo mwena ababadde mu lugendo lutukuvu olwa umra nga mugenzeeko e Makka ne Madina okukola emikolo gya umra. Saba Allah akkirize ibada yammwe ne duwa zammwe zonna azikirize ze mwatusabidde nammwe ze mwesabidde. Kusaayo bangi mwanyinaze Ashekati Jawhara Ali kulikayo nnyo ne timu yonna mwenna nga bwe mwabadde ate n'abalala kyemmanyi nti n'ebibiina ebimu bikyaliyo abalala bakomawo dda. So tubakulisaayo abawasizza ne babawasizza nammwe tubayozaayoza. Abafunye emirimu emipya tubayozaayoza. Abawasizza ne babawasizza Oluganda waliwo abawasizza n'abafumbiddwa ati abafumbiddwa bamuwasizza. Kale mutereze olulimi lwaffe abafumbiddwa n'abawasizza mwenna tubayozaayoza. Program Political Islam binyere biriwo ebigenda mu maaso bikyabadde mu bimu ku byokya ku saidi eri pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform yakubwa nga alina omukolo gwavaako. Bingi ebyajjawo ebyasooka nti akubiddwa essasi okuzuula ttiimu yennyini nekakasira kati bannange si ssasi kabadde kebe katiya gaasi kamukubye okugulu era ne yeebaza Katonda nti waliwo bwe bakubye olugendo lwe bakuba n'engalo zonna ne zisesebbuka abalala okugulu naye ye Mungu n'amusaasiriraawo. Kati ate abalala ne bayitira mu ekyo ne batandika okwogera ebirala nti lwaki mutulimba bamukubye ejjinja yeekonye ku luggi. Byonna ebyo bibaddewo. Ensonga ya Lumu omubaka wa Parliament owa Mityana South Honorable Lumu nayo ekyagenda ddala mu maaso. Yagamba nti ayagala wabeewo enkyukakyuka mu bingi byayagala bikyukemu. One, okulonda lead of opposition in Parliament. Lead of government business yetamwogerako agamba ku lead of opposition ndoza ne opposition chief whip nete yamutaddemu. Then kwaba abadde owokubiri mu kalulu k'abakulembeze b'eggwanga naye ajje butereevu mu Parliament. Then ensonga eyokusatu enkulumuzo agamba nti oludda oluvuganya lwe luba lulonda deputy speaker Parliament ebeere ya bonna nga si ya kibiina ekiri mu buyinza kyokka nga ekibiina ekiri mu buyinza kibeera ne speaker ate oludda oluvuganya ne luleeta deputy speaker. Ebyo nabyo byendowooza zimu zaleeta n'ebirala bingi ebaddewo. Olunaku olw'eggulo kutuukira ddala kiro kibiina kya Juma ne Zukuuli kyatuukiriza ekiragiro kya kooti oluvannyuma lw'okuwera ennemba ebbanga eriwerako by the way close to 2 years kale tugambe mwaka ng'emisango egyo giri mu kooti kola booti finally wafulumya ekiwandiiko court order ng'eragira nti muteekeddwa okulonda. Waliwo emisango emirala egikwatagana ku byensimbi egyo gyondowooza ne abuse of office egyo gikyaliyo mu kooti naye ekya ssemateeka kwoteeka okukyusakyusa ssemateeka n'okulonda ebyo byo byaggwa byawedde olunaku olw'eggulo
era kansome wano katono nga tugenda okugenda ewa imaamu kiriwa ekiwandiiko kandabe wano nsobole okuba nti at least nsooke nkusomere court order eyo then ngenda kuwulira byonna ebyabaddeyo nga bwe byabadde imaamu abikubaganyeko ebirowoozo ajja tubuulira ye endaba ye ku nsonga ezo ng'omusiraamu nze ndi muzukuuli naye kyobola nti nze court order eno omereka eri wano nze nga nze nja kugira court order yino nze sijja kuwa nnyo kwogera nnyo kubanga nze ndi muzukuuli naye ate nja kubuulira ndi muzukuuli ow'ekitundu wasakkiriziddwa kulonda nja bikubulira. The Republic of Uganda ate mwenna baabayise kati nedda kansooke nkusomere bino. The Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Kampala Civil Division miscellaneous cause number 166 of 2022 kakati wano wammanga Sheikh Muhammad Kasamba Tiwairika Chikabi Ismail Chibalama Adam Haji Elias Takuba nga applicants versus the management committee of Juma and Zukuri group in Uganda. That is one. Number 2, Sheikh Muhammad Runanoba. Number 3, Alhaji J.A. Sebuta Malende. Beba respondents. Order egamba etya. Order egamba bweti. Goena atulaba nti this matter coming up for hearing this 4th day of September 2024 before Honorable Justice Sekana Musa in the presence of Mr. Hamza Sebuta, counsel for the respondents, and in the presence of Nsambu Ismail, Hassan Senyondo, Sheikh Mubiru Salim, and Rukwago Abdulaziz, the interim committee members. It is hereby ordered that 1. The 36 names of the families who were originally presented plus the family of Sheikh Kawoya Abdul Nur should form the General Assembly. 36 plus 1. That is 37. 2. The members of those families in the compiled register with national identity cards shall be the valid members of the General Assembly. 3. The identity cards and lists of the 37 families should form the official register of members of Juma and Zukuri who shall attend at will the proposed General Assembly. 4. The court has appointed the following persons as the joint mediators: His Worship Mularira Faisal Umar, Her Worship Nanteza Zulaika, Her Worship Murondo Mastula, His Worship Nachibinge Abdul Latif, to conduct the General Assembly to pass the new constitution of Juma and Zukuri Trust, and thereafter conduct the election of the office bearers under the new constitution. The new office bearers shall be installed or take office with immediate effect. 5. The mediators shall conduct the above exercise with guidance of court if necessary. 6. The mediators shall exercise such power to ensure that the General Assembly is conducted with utmost peace and tranquility. They may cause the arrest of any errant persons who may disrupt the exercise for contempt and or refer the same to this court for appropriate sanction or punishment. 7.
The Division Police Commander Kawempe shall provide maximum security to prevent any criminality at the General Assembly. 8. Non-members, idlers, and persons not in the register shall not be allowed at the venue save for the service providers. 9. The mediators shall commence the exercise on 7th September 2024. Thereafter, they will report to court on 19th September 2024 at 2:30 p.m. 10. The court shall proceed to determine the unresolved part of the dispute on accountability of the former office bearers, the defendants. The advocates shall generate a joint scheduling memorandum and file the same in court before 19th September 2024 at 2:30 p.m. given under my hand and seal of this honorable court this 5th day of September 2024. Judge Sekana natekako mkono. So kubuze kubatuwuliriza batuwulire wiki bwetambudde ebirala njabbe bwe tunatuuka ku nsonga eno nja kuwa ebirala ebyabaddewo n'ebirala byonna aleeta. Imam Kasozi gwe tuli naye. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sallimu tasliman kathira. Batulaba n'abagoberera programu eno mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Munzikirize nsooke okusaasira abafiiriddwa abantu baffe nga nange kwindi olunaku lwa luli twafiirwa muzzukulu waffe ku lwokuna myaka 2 era twamuziisaawo ensagu kitalo. Gye twali tulina meeting gye twali tusobozedde okubeeramu ne baseeka bannaffe baseeka bakama baffe baseeka abamu ababadde mu seeka Bosa ne seeka Kasimu Kindi badde bamemba ba meeting eyo nabo tebasobodde nga nabo bafiiriddwa muzzukulu waabwe. Namwe mbasaasidde nnyo famire eyo. Abalina abalwadde tulina abalwadde bangi nnyo era newesalawo kati nti njogere balwadde bokka programu eno eggwako nga tetumaze. Nenjagala mwenna abasomerako ennabulooto bw'oba asomerako ennabulooto ng'oli muyizi wa Sheikh Abubakar Kasozi ennabulooto obanga abayizi bebe bakusomesa kozi nabulooto kiri mu mukono okyamiraawo Nakifuma ng'agende mayangayanga eyo baita kimenyedde ebitundu byonna mwongere okumuteeka mu ddwa n'abasobola okumulabirira kubanga bangi kyemuli yakibafuula. Musajja mukadde namanyanga mukadde naye nga nembukadde bwe nembunafu bwalina olaba akyasigala ndowooza mpezezza kati emyezi mwaka tegunnawera emyezi egi kasooka nvayo okumulaba twatuludde Mulamanzaane oba twatugenda Mulamanzaane ndowooza lwe nasemba okugenda okulaba seeka naye nga ddala muyi ddala mumwongere okumuteeka mu ddwa n'okumusabira. Njagala oyozaayoza mwenna abafunye ebirungi kuba ennaku zino nnyingi nnyo. Njagala kuyozaayoza mukwano gwange Dr. Kisuule olw'okufuna omukamwana kuba jjuuzi yabadde awerekeddeko mutabanyi waffe nga bagenza okufunamu kuliko eyo. N'olwekyo abalala mwenna n'ebitambula naye ate munzikirize nkubagize abazukuuli. Okubagize oba oyozeyoze? Njagala bakubagiza ensonga yawe ejja gituukako naye abazukuuli mwenna gye muli mbakubagiza olw'embeera gye mwayiseemu okutuuka ekyo. Badde manyi ogenda kutuyozaayoza? Ate mbayozaayoza ki?
omanyi njagala nnyo otunuulire keesi y'abazukuuli neya Supreme Council. Omanyi tezirina njawulo. Abawaabi bonna bye bawaabira bifaanagana, naye awamu nkwata ndala n'abalala nkwata ndala. Ekyewuunyisa ey'abazukuuli omusango bagusala ku Lwakuna okuwa ensala eringa esembayo nga 5 ate gwosomye nze kyensomayo webateerako omukono we baba basalidde nga 5 ate ne bagamba bajje mu kulonda nga 7. Wanudde verification yali yabateekwa okulonda. Ebyo bijja bituukako mu detail. Kyenva njagala mbakubagize bwe babanga bweba bamaze okulonda si bamaze okulonda kyojja kumanyira ku ggwano be bakwasizza ebifo obuvunaanyizibwa temuserebulatinga musookemu nakuwale bwe munaamala mudde ebbali mugaye nti batukwasizza naye ababaddeko bano betuggyeko n'abaloopa n'abalala ffenna tuli baki basiraamu abazukuuli mugaye tuli bazukuuli tuli baki tuli bazukuuli tuli baki tuli basiraamu. Kakati ennyumba y'abazukuuli efaanana etya okugamba nti nti abazukuuli bonna mu Uganda nti ennyumba 37 ye boodi ebyo lijabira mu detail zisanga bingiramu naye nze mbakubagizza mwenna abazukuuli gye muli oba wafunye ofiisi oba wagikuggyeemu nkukubagizza bazukuuli mwali basomi balungi bakulaane fatalabasu hatta yati Allah bi amri ekyo kyembasirira tugenda kusonga endala wetambudde ekyo wiiki nga wengambye baddemu okwebaza fenga Abamilania Foundation omusiraamu mu site ya Masaka yennyini mu site si kyalo kiriraanye site naye mu site yatuwaddemu awo tugende tuwa developing eriyiika emu n'ekitundu n'ekyo abawagizi ba miya mwenna kati tuve ku 10 tudde ku 10 tugende developing ekifo kiri kijja kugeneratinga more income. N'ekyo buli yenna ayewandiisa munyamya bwali weebakazuukuka kati luli tubaddemu kuwa balala kati bawadde ffe nekyo batuwadde ate nga kyakutuyamba kugeneratinga more income mu site mwennyini ku main road mu site ku main road okitegedde nga ate main road eyo ekonectinga ekimu ku bitundu olwali abantu gyemulowooza nti byebyamaanyi mu Uganda nekyo bwemba mutadde ekintu nga kyamaanyi mujagendetinga ki njagala kwebaza Haji Mujizi Rashid ne famire y'okutwalira awamu olwa omutima ogwo gwe mwatulaze nemutaka mubadde bawagizi bakuwaayo 10 kyokka kati nemuwaayo simebwe nyina kidescribinga eka emu n'ekitundu ey'ettaka mu site y'e Masaka aba valuation bebayinza okumanya kiki kyetwatuuseeko n'olwekyo okulengerera ewala mu bintu ebimu n'okukola kyemusobola nga bwe mbagamba bulijjo kibatuusa ku kyemwagala. Ekyokubiri njagala okwebaza ab'Amakerere University Muslim Students Association ex-Mumusa olw'obukadde ettoffaali lyemwagasse ku limbo ery'obukadde 22. Ate nga muli ekyo si kyemukola kyokka nga mukoze mulina bize mugenda kugula vaani yaani ya Mumusa emmotoka ya mobilization we nasembeddeyo nga tuyingidde obukadde nga 65 actually buyinza kuba lwayongedde waawo 5 so njagala kwebaza PS abeera PS abe Mwami Gobi PS eryettofaali eryo lyeyatuwadde era mu ngeri yemu neebaze ne ex-Mumusa parliamentary group
bamemba parliament n'abakola mu parliament nabo namwe mwatuwadde obukadde 5 ate temwakomyawo ate neeno mulimbo ne muwayo obukadde 3 ng'ate mukyanoonya nolwekyo gurupusi zaffe zonna weeziri eyo yeba efuuka enkola bwe tunagikola tujja kuyambako kinene mbadde mpuliriza Dr. Matovu ng'ali ku Degeya ey'Eggomba wawa abatuuse n'ebitambula n'ekirowoozo kyebalooza kiga nti retirees somesebaki twekolemu association wetusisinkanira ekigambo kyayogedde nekinkwatako nnyo kuba okusatu nagenda okulaba Haji Male Hussein nga Male Rumus naye kati ali confined waka knowledge ye mathematics we obukugu bwalina experience nga tubigitapinze into weyawumulira lwaki because of disorganization ngeyo gyolaba eri mubazukuli kwayewe bukotona tete gyabadoba mubaki njolye mbazukuli kyovala ngamba kubagiza awe njala okwebaliza omuyima w'abamuziri mu community omulangira Kasimu Nakibinge Kungulu kuba byola bizukuli neno byali baddeyo naye kyetaagisa omuntu nga ayina ebintu bibiri kisooka nga mukulembeze ekyokubiri nga yakkiriza yakkuta era onagenda okunoonyereza ekyokouya accountability gyemwogerako egyo batanatuukako njala ate yo ejja kuba oba mululu ejja kuba ate yegenda basula ate muntata nnene okusinga we mwabadde aya ya Kurane eba naali gisomye nga tulyere yinza ogyerabira kansomye agamba wadhkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daa fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun abazukuli aya zo muzisomeye kuba mwina baseeka bangi ntya n'okuboogera amannya kuba muli bakadde bange muli banene naye bwe nawulidde ekigambo kino kuba nakiwulya ali nga basoma nti kooti egambye nembasaasira kyovula mbakubagiza nga kitegeeza nti omuntu yasoma sharia n'agigugukamu owulidde tasobola kutuula ne banne mu sharia gye mwasoma kuba buli saidi yombi wali abasharia ne muresolvinga ensonga ne mugitwala mu kooti babaleetera ennyondo eyo na bino ebiragiro bimpudde babasomera bwe sibakubagiza mba ndi mubi ne sibakubagiza abazukuli mba ndi mubi naye tujja kutugagize nolwekyo njagala kubalaga nti tuyozaayoza abantu abagenda mugatta netwakulonyaati njagala kwebaza famire ya BMK eyatugulidde limbo twaliwa nolinga gyoka kati yasasula limbo bagisasula eyeyawa eyekiryandongo watugamba ng'ogyeko eno gye tusonda tesente siza zino naye esalaamu kati twagitudde era bwemaze ogisasula ne bagiteeka mu salaamu muziri musemisule kiryandongo ejasasuddwa kati abali yika bbiri tulina baganda baffe bangi abali mu kiryandongo gundi abo abasiraamu n'abasiraamu abali mu kampu tubadde tugakutaane webaziika naye alhamdulillah njaga kwebaza family BMK group inshallah subhanahu wa ta'ala asaasire muzeeyo omukulu Kibirige asaasire ne Ibulayimu ne bamaama n'abaana baffe abalala bonna Musa n'abalala bemmanyi Mungu be yajulula Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khair abate ekitangala mu kabuli zammwe ate bano abasigaddewo ali ne banno
Haruna Hajati Nakaiza neba Rehema n'abalala mwenna bajingo ekyo kyakuyiga kinene gye muli legacy bwe batubo baziteekawo legacy ya Mzee Ali Kibirige ekitegedde bwetyo Mungu mwinzo gamba yayisiza mu bulayimu naye legacy eyo ne obulayimu alina we yanyuuna kitegeeza ne Ali Kibirige bwatyo bwe yali tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abasaasire kale nga tuvuddeyo ono alina ebintu ebya wiiki ndowooza oba tuli lumu ekyalumu twakyogerako luli kyeyongedde mu supu kijja UPC yabigobye yonga yo negamba FDC nayo yagambye nti nedda tetukanya naawe FDC ki FDC eriemu anti bano baavaayo tebannavaayo ate bagamba kusattulula ate ekyo kiwedde kale FDC najja nankumbi negamba nti ffe tukigobye n'opuuna yegamba kati ekibuuzo abikola ku whose interests Jema kwayo tenavaayo nnyo ku ekyo tetwetaaga kuvaayo nakugamba mu Uganda mulimu political party ye Jema olwokuba gy'olimu si lwakuba nti gyendimu yeyo keyina ideology abalala bonna bali ku slogans kukina ideology yaye erina ideology anti obaako n'omusingi kwozimbira abantu mu confusing ebintu bibiri ne mulowooza nti ideology yekwe principle gwe musingi gwammwe kwe muyimiridde slogan bye bino bye mule alogundira ezo zonna slogan wali justice owulidde muteekwa kwako omusingi kwe muyimiridde we mukikolera otegedde nolwekyo abooluganda kati tetwetaaga kugamba oba sinze mwogezi wa Jema naye nkakasa nti ndi omu ku bantu ba Jema mubayita bakukunavu naye abatabeera mu bwokaano eno wammwe neba bitambula mu Jema waliwo naye waliyo ebyayo ebirala okiwulidde era lumu waliyo yagala tubyogende nti si time yabyo njala nsooka mbyogereko nga groups ezirimu ez'enjawulo nga buli emu njogeddeko nayo nga njiraze nti mwena kyemukola si kituufu teri agenda kuwangula omulabe yagenda okubawangula nga bwe ngambye abazukuuli kyenvudde mbakubagiza teri yawangudde mwenna mwafiiriddwa so kati Jema kukino egamba ki bwenaatuwa ejja kuba bwekyayo naye eri nga bwekifaanana amateeka gamba ki amateeka gagamba ekituufu kyo kiri nti lumu kyayogerako method gyayagala yeyawukana ku kiriwo leader of opposition ali supposed okubeera elected but elected by party esinga gundi for him agamba nti abeere elected by opposition nakugamba opposition bamanyi mu parliament naali eka standings alone naye ali mu opposition omuntu yenna atali mu government eri including abano abagamba nti bali NRM leaning nabo bonna bali mu opposition kati awo wali obuki kati ye bwagamba ayinza oba engeri okusinza byeyongedde weyava wali kiraga waliwo byeyali teeseteese naye ye principle mwayogerera yentuufu egamba nti kiki nti leader of opposition bamulonda buki bulonzi baani abalonda epate mwava era nakati nebbanga lyonna pate zezironda yagamba nedda luli pate zali tezironda omuntu abadde akola point bakalonda omulundi gumu gwokka njuba bwe yavuganya ne Ogenga Latigo ebyavaamu nga Latigo ayegonde ne bapate ne batandika okulonda ki mu process eyo kyenzikiriziganya n'abaproponents bakino nti oli bwe bamala omuntu afuuka mu kifo ky'oku leader of opposition
si leader wa party eri leader w'abantu abawakanya government abali mu parliament era jurisdiction ye ekuma mu parliament mwetambulira n'ebyo bitono byamukolebwero so obuzibu waliwo ekibuuzo ekinene abantu kyebabuuza nga bakibuuza lumu should it be now era babuuza should it be now bo balabanga lumu awakanya sani Ssenyonyi abasinga kyebalaba and bagako ne kino should it be in Gulu nga tugambye nti ebigenda okuteesebwayo byekwata ku ebyo neyo ebintu bya Gulu is by the way nekyokubiri omuntu yenna agamba nti parliament etuula abantu ngenda kuteesa ku kitundu kimu naye simubala. Parliament is a parliament of Uganda. It is not a regional parliament. Achiwulidde bwogamba nti gakuteesa ku byeri kati omuntu ng'ono ow'ekisolo eyafudde bangi mungu amusaasire mu kyalo bw'agenda eggulu taateese wayinza okuba nga eggulu tewali kimukwatako kyonna naye olwokuba kiwuna eggwanga wekimukwatirako. Parliament is a parliament of Uganda. It is not a parliament of a given region. No. Obuzibu obulimu enkola yakyo engeri gye tusabanga abakikozesa as a tool okubaako bye babikkirira we wali obuzibu obunene kyenva nabagamba nti ffenna tusooke twezuule nga bannayuganda twagala ki olidde tukifuna tutya baani abateekwa okukitwala mu maaso ebyo byonna bwe biba bikolebwa obulwadde obunene obuliwo kwe kusuubira nti Uganda ya political party efuga ekiwulidde Uganda si ya political party efuga Uganda yaffe bannayuganda nange nyiramu omugabo gwange era ennaku zino balina ebintu bingi bye boogerako ebifu essente z'amasomero basasule mu URA eza licensi z'amaduuka g'obubwalo bwe baatandika okuzisasula eyo ebitundu gye ziva bifaanana bitya ekyo kyekyabadde ekyokulabirako ekitegedde ebintu bingi town councils nyingi ani kubanga basolooza ssente ne baziweereza nti ate ne balinda zidde byebizibu gye balina so ensonga ya lumu erimu eggumba naye erabika nti erina ebigenderwa ebirala embeera mu byobufuzi bwe batyo babeera obwebufuzi kyakugamba sikyategeeza actually nerumu singa otudde naye bulungi n'omusosogola ebibuuzo oyinza okusanga nga kyayogera sikyategeeza n'abamuwakanya nabo bwe banoonya ojja kusanga kyebakuki ng'okimanyi nti naye mu nuupu mulimu abawagira lumu tekisinziira nuupu ki ate nuupu ki nuupu imamba onedde nawe ekikiitu tekikyaliko kyakubikkirira bubikkirizi babedi bwanika they are there in Nuupu but because constitutionally balina okubeerayo naye nga tebakkaanya na leadership ya Nuupu nayinza oba erina obuzibu nayinza oba erina obuzibu nannamu abazukulu bwe mulina leadership ya Nuupu eyinza okuba erina obuzibu ate tunyanga nezukulu gyeri nabo leadership nayinza oba erina kalaki leadership abakulembeze be basalawo okwanguya ensonga okutereera njakuwa ekifaananyi mu muzikiti ewaffe eyo nateekayo ebibuuzo kati abantu bwe babuuza ebibuuzo abalamu bammemba ne babeera gitale nebagamba nti ate nze kinyambye kuba njagala ntegeere mentality thinking y'abantu bano waliwo ebintu ebitambula development bo bye batamanyi kyova nembagamba nti kyova bwe najja effort nasobola kuba nnyonnyola mawanga kyekiki lwaki muzikiti gwe mawanga tetukayaniramu byabufuzi by'abasiraamu ba Uganda ng'ate ffenna mwetuli ate nga bwemuddeebweyaniramu naye wali kasebiramu muzikiti tufuuze mawanga masijiri muslimu community tombuulira bya Supreme Council tombuulira byekibuli tombuulira bya batabuliigi baaba tombuulira
era tuleetawo abawalimu ne basaaza contestation ne zibaawo mwabo ab'ebyobufuzi lwaki waleese bagundi ab'egindi ne bagamba nti mugwe nabaleeta nali ntegeeza ki gundi si ewammwe teyasaaza wano era ne bagamba era nagamba nemuzi nti mwemuddayo okuleeta olukwesikwesi olwo nja kusigala nga nze imaamu nzekka nsaaze Jumatano mwezi kikulu olinalukalala kyonna kyoyagala nti olwontuuma as long as nongoosa for the better gwe bwogende manga tewakwesimisa olowooza bigwawo bugwi a leader must demonstrate era abantu banagenda nti ati ekyo temuddamu nakukyogerako nga kuba nyina session zange 2 nsomesa mu luzungu ku Lwokuna nsomesa mu Luganda ku Sande nsomesa ki community issues and development okitegedde kati abasomesa abalala ne basomesa ebirala ekimu kukitawaanya communities zaffe kubanga tebategeera concept y'ekigambo community kyennyini tebakimanyi concept ya community naddala nga Katonda bweyaje expressinga ate n'atuwa n'ekifaananyi ng'omuntu omwe amuyise community tulabe ku bye yakola tusinziire okwo tutereeze community. Katonda ogamba nti inna Ibrahim kana umma njagala okyoga nti inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'buduni. Olide kale concept ya umma mu verse 2 ez'enjawulo awamu ng'agitadde ku individual awalala ng'agitadde ku mujitama. Njagala ogiddeyo gitunuulire kitegeeza ki ayagala oddire Ibrahimu ono engeri gye yakolamu bye yakola bimutuumisa eki umma singa mubireeta mu umma yalifaananye etya. So kati ebuzibu awo weetuli n'olwekyo nze mbadde ndowooza political institutions z'emu Uganda ezikyasitwagolinga to be political parties dispensations nezejjawo zetulina mukyasitwagolinga okubeera ki political party. Ekyokusatu mwawule ne membership mu party era waliwo okukuta ogumu olina mubuuziza yadambuuza nange ajja nemubuuza nze party mmanyi ebaamu abantu 3 waliwo bamemba balina kaadi baba balina kaadi na buli mwaka bawaayo ku ssente ne wabaawo basympathizer balumirwa basobola abo basympathizer basobola okulonda omuntu oba okulumirwako ne wabaawo basupporter si buli supporter wa party nti memba wa party supporter yawagira buwagizi naye memba ye owner. Era abantu bangi abatawaanya party zino basupporter abalala basympathizer ate baagala kweyita kiki kiri kintu. So until abantu mulongoosezaawo temujja n'ekyo mbadde ekirungi simanyi process ya parliament erina bwekola kyenkakasa lumu bw'abanga ye lumu nga ye n'ekirowoozo nga kyali kirungi kiyinza okuyitamu kiyinza okugaana ekyo kimu lumu kyaleeta kirina n'awalawo kigenda okukwata n'abantu tebamanyi ekyo kyaleeta bwe kiyitamu ne pati enaabanga mu ruling pati waliwo ebiteekwa okukyuka mu yo kati imaamu ennonda y'abakulembeze n'engeri babapurezentingamu katulina kyetukumanyiko nti ekisenge kibeera wali n'otula n'ekiri eri osuubira ruling party eneewagira ekiteeso kya lumu oba eneekikuba jukira nti baleatuuka okulonda ku bitandisa okujja eri laikira okukikuba ku bitandisa okujja eri laikira okukikuba especially kuba obuwaayiro omu obuze guli si bweyagala ruling party deputy speaker abira opposition
Obena ekikola mu bukozi nnongoosereza. Ani whatever happens maaso ku lutini. Era lumu kanso lumu bw'oba wali teweetegese genda weetegeke. Ekyokubiri nga bwe bakola biri ebirala okwebuuzaako kwakoma ku levo ki? Nkusibira aya Qur'an eno amumanya akimugambe. Katonda fasaalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuna. Okusanga bitambula lwo byotamanya kati genda onoonye baani b'oteekwa okubuuza bajja kukuyambako ekintu ekyo kyoyagala oba olyawo kiveeyo nga kivuddeyo nga bw'okirowooza so si bantu bwe bakulowooleza kuba majority y'abantu bakulowooleza kati negatively bakulabanga gwe omugule kati ekigambo ky'obugule ekyo nakyo njala kikuba kifu abantu bakikozesa as a tool okudestroyinga abantu n'okudestroyinga ebikolebwa naye nga kimanye Imaamu nange njagala okwakanako waliwo abagulwa ekituufu sinagaana sinagaana for example nze Imaamu neemanyi nze sina price tag n'abantu abaliko price tag omanyi lwaki bulijjo mba bakugamba wano bammere ya leero essaala y'ekikatuliki bagikwata nnyo oye mukatuliki yasaba emmere ya leero ekyatayagala kumanya kasitaafu niyo lwaleero lulinga asaba nga bwatyo neffe abasiraamu tusaba mulundi twagala kyonna bakituwe nokyo abantu awali problem era ekyo kyekireeta n'obutabanguko mu parties abantu balowooza nti bw'otaba mu pate mu ofiisi yaayo oba mu position yonna tosobola kuweereza ggwanga nze sikkiriziganya nabo kubanga nze nkakasa obudde bwange bwenzija nenteeka wano kuweereza ggwanga bwekiri naye munsasula wangi nedda kakati obudde bwange buno bwesaawa birooza singa mbasaba ssente mwandibadde expensive ddala njagala otunalabadde seebase oba nengenda mu nnimiro yange naye nkimanyi nti contribution yeneeno gyenkolera wano erina kinene kyegatta ku ggwanga yadde bakyatudde oba tebakyatudde singa abantu bawera bangi ne bajja nga tuze nga tuli sinsiya tujja kukyusa abantu bangi endowooza kyova olaba bitera busaamu aweebwa kanema ebintu ebirala byonna nekikulaga universality yakyo Katonda bwe yali atugamba okujjukiza abantu oba okubagambako teyagamba nti bagenda kubikkiriza yatuwa options zimeka 3 emwegamba fadhakkir inna nafaati dhikra awala fadhakkir inna dhikr tanfa almuminun awalala n'agamba ki subhana maliki likudusu salam akamanyi kampeereze mangu nnyo aya naye bwetyo zonna ziriku nti jjukiza okujjukiza kugasa abakkiriza jjukiza ekikyokujjukiza jjukiza okujjukiza bwe kuba kugasa eyebiro yaki political Islam kakati kino kyekituleeta wano jjukiza 1 minute nga tugenda kuwummulamu tugire lwaki ekintu kya scaffle ya police ne principal ereese nnyo mixed reaction anti kyobadde oteddeko wano mixed reaction bonna bakirimbiramu bonna bakirimbiramu poliisi yalimba ki ebimu ebyasooka nti teyaliiwo Kyagulanyi yalimba ki basasamaza nnyo bayongeramu ebitaliimu basasamaza nnyo bayongeramu ebitaliimu poliisi nerimba era ebikyova ababifowoliza ebintu ebyekigwagwa omukyalo ono bwe yafudde ne bamubika nti yafudde waliwo bayisaaga nti nabali oliraga nti ebiri mu Uganda ebiri mu Uganda byewuunyisa bwe bakuba kanisita yaki yatiyagasi nekubani Kyagulanyi abantu bagamba kibibiri byongambye yetegeze mayejinja lyekubye ejjinja bwebiti ebyo ebitali bituufu kakati
nabo bwe bagaa nti ono omukyala yafudde nane teyafudde ndowooza ne teyafudde biri ku mikutu wano gino emikutu gyamwe gyemwangatira nekijjaga okugamba nti era waliwo omuntu yambuuza ekibuuzo ekyo nanga nti bino bwe nayogera so naga owagiraani nemubuuza kwani nti kukyagulanyi ne Museveni nga bombi sina gwempagira okitegedde nambuuza lwaki nemugaa nti nze ku lwange nze gayima abampulira mumpulirize bulungi Kyagulanyi si pulezidenti teyali badde pulezidenti wa Uganda takwalifayinga kubeera pulezidenti wa Uganda ne Kyagulanyi mobiliza omulimu gwagumanyi bulungi era nomala ogumuwa mugenda mu maaso nnyo n'otamutikka kiri kyakukulembera otegedde Museveni takyali mukulembeze wa Uganda byonna byakola n'enkola yaabyo yafa muwambe ali mu buwambe mwatambulira Museveni yajja wano n'akugamba nti emmotoka ennyingi tezeetaagisa kale ye n'azifuna olw'engeri yewenda naye ennaku ezitali zeewala yakeera ku makya n'alonda abantu 350 n'aba ofiisi ezitalina mugaso mu ggwanga nga bonna agera basipendekawo ssente teyabalonda kuba yali ayagala waliwo abamukoze eki Museveni gwe mmanyi najja n'agamba nti omanyi mwe munsaba buli kimwe munsaba mwagala minisita okuva wammwe kabineti neevako ku bantu 16 gye bagigamba neyingira abantu 8 President Museveni gwe mmanyi eyaziranga emmere baziranga emmere nebanene tata wange Kiyonga nga yakata wanjula tata wange Kiyonga ye minister of cooperatives azaawe kawempe union ekyaliwo bamuwadde n'emmere teyagirya mwonoona ssente Kiyonga tata wange simwesibaako yes simwesibaako mukyala we Namugenyi maama wange etegedde mukyala we Namugenyi maama wange si wakunoonyereza si wakunoonyereza kuba azaala mukyala Kiyonga oba ye Namuli oba ye Nakabwa n'azaala maama wange omuye Nakabwa omundoza ye Namuli sira Luganda oba mukulu wa munne yava ku byateekeddwa n'agamba nti ateekwa kuba ne baadvisor 12 na buli muntu gwasanga ku street nti ofuuse advisor oyo si mukulembeze olw'obukulembeze yabivaako dda survivor naye tugenda kuwummulamu oluvannyuma lw'okuwummulamu ate tudde n'ensonga tulabe ku Juma n'Ezzukuli ebyabadde byonna byatuuse biti ebyo n'ebirala kutunayongereza program Political Islam kwokyali tovaawo. Seba kubako Airtel you transact Frumula Winna boda boda Rafo hybrid Frumula macha Transact every day And win cash when you send Or buy data and you're winning Kati Frumula macha Transact every day And win cash when you send Or buy data and you're winning Kati Frumula macha Transact every day and win cash when you send or buy data and you're winning. Frumula Maja with Airtel Money. Transact using Airtel Money and stand a chance to win a brand new Toyota RAV4 hybrid car, boda bodas, money, and many more other prizes. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda.
3 tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the third at the extreme. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy bali nettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 32 23 Noti 5. Infotrust for the humble beginners. Jagenda Primary School ekuteekedde mega Quran competition 2024 abayizi okuva masomero ga secondary ne primary mwe bagenda okuvuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu omuli okusoma Quran ey'ekitiibwa, okuwandiika ebitontome ku bulamu bw'omubaka, okusoma ebiwandiiko n'okuddamu ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu. Okwewandiisa kugenda maaso ku Jagenda Primary School. Empaka ez'akamalirizo zaakubaawo nga 21 Ogw'omwenda awo ku ssomero wennyini olw'enkeera nga 22 abawanguzi bakwasibwa ebirabo byabwe ku mukolo gaggadde ku ssomero lya Jagenda Primary School. Abazadde mwenna muleete abaana bammwe okumanya ebisingawo kuba ku 0772 442 9 ne 0752 0731 02 biwagiddwa Jagenda Primary School Mega Quran Competition 2024 ku Jagenda Primary School. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Jr., Lamine Yamal, Antoine Griezmann. La Liga comes to Star Times. A wild celebration! The big stars, the tiki-taka football, Real Madrid and Barcelona live in your living room. Real Madrid, a team of dreams! Catch all 380 games live and in HD on Sports Premium Channel 259 and Channel 246 starting this August 15th. Subscribe to StarTimes Classic or Smart Bouquet at 36,000 Uganda shillings to enjoy the football experience affordably. StarTimes Football and limited passion. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza tukuleetedde ekisinga. Tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbex Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala etagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 244 554 oba 0703 925 05. Mani Mabati Roofings, omutindo bwe bweyamo bwaffe. Eno ye Salam TV. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. The Office of the Academic Registrar, Islamic Call University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public
that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamic Call University College. Nkukulisaayo mu bubaka bwe tuva okufuna nkwaniriza mu ssaawa yaffe ey'okubiri program Political Islam tugende butereevu ku nsonga za Juma ne Zukuuli. Sijja kusobola kubikuwa gye byava byonna, but kyova olina okumanya nti management ebaddeko emazeeko yalondebwa mu 2021 abe baserabidde nejjange etambuza ne wavaawo saidi eyabo benkusomedde mu kusooka waggulu ne babaako emisango gye bavunaana management eriko mubimu ku byo okulemererwa okutuuza General Assembly, accountability n'ebirala. Ensonga ezo ne ziyingira mu maaso g'omu ne zituuka mu maaso g'omulamuzi Musa Sekaana n'azitembeeta okutuusa lwe yagamba nti kati bino byo bibiri njagala bisooke bigwewo. 1 wabeerewo ennongoosereza mu ssemateeka, 2 wabeerewo okulonda. Yateekawo yalagira saidi zombi zireete abantu abagenda okutuula ku interim cabinet era ne balondebwa aba interim. Nokubadde wakati awo ate abamu bagenda ebweru, abalala ne balekulira, abalala ne bagobwa bwe bityo. Olwokuba nti njabulajabulamu ate ani yagoba ba interim babagoba? Ani yabagoba? Bamemba bennyini bekuŋŋaanya chairman waabwe ne bamugoba. Bennyini abayinali bwate twega tutukugobye kakati twasaba nti okubakubagiza mbadde mutuufu. Imaamu naye otukubagiza ate onyongera okunnakuwaza. Kale tugende mu maaso. Bwe bagenda mu maaso ku nsonga y'okulonda tulonze tutya? Olukiiko lwali lukyaliwo lwagamba nti katukole kaadi za Zukuuli, buli memba wa Zukuuli yenna jangu ofune membership card. Yali ya 10,000 nerabidde wanange nali nagenda nenjifuna mu butongole membership card. Era nga kisuubirwa nti mu maaso wagenda kuteeka General Assembly buli member ne membership card ye ajje tulabe constitution n'okulonda. Mu luvannyuma ate ekyo ne bakikuba. Bagenda okuva nga bagamba nga batwanjulira nti bagambye saidi zombi zikole be bamanyi nga ba families zinansangwa eza Zukuuli baziwandiike bazireete. Ba members ba families ezo zinansangwa bazikasanga eza Zukuuli be bajja okutuula mu General Assembly. Mulonzi Sekaana bwe yalagira. Oludda luno ne luleeta ne luwandiika lisiti yaalwo n'oludda olulala ne luwandiika. Era ndowooza waliwo olumu oba lwawandiika wazaali nga gundi kandabe waliwo olumu ndowooza lwawandiika lisiti y'abantu olowooza tebawera list of Zukuuli founder families, Juma Zukuuli members at founder families. Kandabe wano waliwo oludda
bero lwatu kukwandika founder families lwakola families 7 nga boga bano baludde mu zukulu wamu kuzikansanga za zukulu ne bakola 7 olala samanyi balwawandika families nga 8 kati ne batwala mu maaso g'omulamuzi bagenda okutwalayo omulamuzi bana abamu bagamba niyeyo nga tetugimanyi nga ya zukuli nedda bono si bazukuli kati obuzibu bujja omulamuzi n'alagira n'agamba nti mukwate olupapula luno oba ekiwandiiko kino mukwate ne kino erinnya family esangibwa muno nga ne muno mweri nga mugiwandiika eyise ekyo mukkiriziganya mwenna nti bebo otulira emukikkiriziganya nti mwenna bebo ekyo kyekyakolebwa awo waliwo kalumanywera era ojja okusanga byemu ku nsonga lwaki Abdussalaamu teyalonze era tabalwa bakyakulabirako bazudde nga mpungu teyaliwo si muzukuli ne kitaawe Walungama Yusufu naye kitya sayidi emu bwe yateekako ku lisiti yagamba nti mu batandikwa bazzukuli family eziteekeddwa okulondebwa eya Sheikh Yusufu Walungama oyo jjajjange family sayidi eno neteekamu Sheikh Ali Mpungu kitange omulamuzi teyatawaana kugamba nti ono mutabani w'ono ekitegeeza nti efamily qualifyinga eyo tebalwa okiwulira era omu mwe mwagendera neya jukira nti Mpungu ye yali former deputy president general mwe mwagendera ne president general nyini abaddeko family emu yawandika gundi side emu yawandika yawandika Abdunur Kawoja ye taata wa Nanoba side endala newandika babita Bugira ye jjajja wa Nanoba omulamuzi yagamba teziriwo si muzukuli kati awabadde obuzibu families nyingi ezitalonze because of that eyamuzata byalonze eyamuzata dozi by the way eyamuzata kanji ate yakasagazi eyamuzata doza mwini ne yakasagazi ate yakasagazi kakati badira ate yaseeka kibanga kati uliriza zino ze families eza qualifying obudde tulina families eza qualifying Sheikh Abdul Nur ziri asatu mu mukaaga mu kusooka ya Sheikh Abdurrahman Mivule Mwalimu Abdurrahim Takuwa Haji Juma Nsambu Haji Juma Kakomo Haji Juma Kakebe Nabugwamu Sheikh Juma Chanika Mwalimu Juma Kasule Haji Muswahili Hassan Kafero Sheikh Zakaria Chewalyanga Haji Sultani Buyungo umva sekaseganga Haji Alamanzane Sebuliba Mwalimu Amuli Malende Sheikh Salim Sebyala Haji Arajabu Mukasa ono yitata wa Sheikh Hussein Rajab Kakoza Haji Arajabu Mukasa Sheikh Yunus Butanaziba Sheikh Abdallah Waswa Muzeyi Saidi abo nabafuka dabasarafu kati ani yazze kamugaya wande kina babo beredeti abasarafu kakongoli Sheikh Yunus Butanaziba Sheikh Abdallah Waswa Muzeyi Saidi Kafumbe Sheikh Sadi Sekasamba Mwalimu Ahmad Kisule Sheikh Adamu Muzata eneyo qualifying Ahmad Kisule tata Kisule eneyo ya qualifying Sheikh Adamu Muzata Muzeyi Umaru Kibalama Muzeyi Yunusu Kikurukunyu Muzeyi Shaban Kibuka Mwalimu Musa Kamagu Sheikh Makanga Sheikh Zamunyo doza weli bantuma Sheikh Masudi Katabula Sheikh Umaru Yiga Haji Juma Karure Haji Zubairi Bwanika Haji Amulane Kalinabiri Sheikh Abdul Wahab Amulane wange kawempe then Sheikh Abdul Wahab simanyiri yakubiri Haji Busurwa Jokolera Haji Yusufu Kabaru Haji Abubakari Mukasa
ne Sheikh Abubakar Kasozi ezo za qualifyinga asatu mu mukaaga kakati Abubakar Kasozi na bulolo siyo Abubakar Kasozi kakati na qualifyinga kakati naye ali muzukuli tugenda mu maaso okutuusa abasajja okulu bava ne bagamba omulamusekana nti naye gwe kino olaba kijja nga ne famire ya president jeno yennyini olwokuba nti eno bakoze mugiira eno ne bakola kawoya nogamba nti teriimu munnange ffe abaseeka mpungu Yusufu Walungama tetwekubira ndulu kati ye n'ayita saidi zonna n'asalawo n'agamba nti kale ndagidde nga luli bwe nalagira famire yono ya president jeno egattibweko neziwera 36 sorry 37 lisiti buli famire ne bagigamba nti tuweba members ba famire yo tebatekako komo oba olina ba members 10 oba olina ba 3 oba olina meka era lisiti nayo njirina wano buli famire be yaleta naye nga buli omu muleeterako endagamuntu ye era amannya agali ku ndagamuntu ge gateekeddwa okubeera ku register ekyo nekikolebwa ne batuuka okujja olunaku lweggulo awo kalumanywera watandikira wuliriza bulungi buli saidi ya mobilizinze mu kumobilizinga oludda olumu lugenda nti okutuuka nga almost 80% ku bantu baalwe baleese babagamba nti lisiti yiiyo famirizi zaabwe teziriimu bwebanga famiri yemu eri nomuga nti tewaleetebwa erinnya lyo teryajjira mu lisiti ya famiri eri era ssebo basigadde wabweru olwokuba tebabadde ku register ate nga tebabadde ba service providers tebakkiriziddwa wadde munda nga bagoberera only abali ku lisiti nga n'endagamuntu bazze nazo origino ki awo ekkoode erisooka eryasookedde saidi emu egenda okulaba nga abantu baayo basigaddemu batono nnyo egamba bano bazukuuli bava mu families ziri nga baga ku register tebaliiko ne bayingira munda ne bakola ne batandikira ku kya constitution bino biyite saidi yabadde esinzaako abangi baali basharinga dadda ne constitution era nga bagamba nti kino kitambula bwe kitu kino wedaga nti kati wano tuwagira wano tulina okuwagira ogenda okukakkana tumuyite outgoing oba tumuyite former kubanga president Jeno Sheikh Muhammad Abdul Nur Nanoba nga agambye tiimu ye nti okusinziira ku bigenda mu maaso ne beekandaga ne bafuluma ne bagamba nti tetujja kulinana byakulonda saidi endala ani agikulira saidi endala abagikulira ndowooza be bali waggulu bensomye newankubadde kuba mpuliddemu abattakuba newankubadde baŋŋambe ntya saidi eno egamba nti abantu babakulembeza Sheikh Hussein Rajabu Kakoze yagikulira naye talina walabikira mu biwandiiko byonna nti yakola ki yagikulira kakati saidi ya Sekalunanoba nefuluma nebafuluma mu kufuluma awo Uganda Municipal Council 1987 ekibuli bwe byali n'ekinana Makerere awo nali sinazaalibwa kakati bagenda mu maaso n'okulonda bagamba nti tugenza okulaba nga abantu baffe bonna bakkirizaako batono bo bano nga bakubabula tintifa abaffe twabamobilizinze era twakola ekiteekeddwa okukolebwa lisiti zetwaleeta zezo twaleese batuufu nesikubagiza mmwe kati nkubagiza baani gera maaso sebo nze kati oba nkyali mu sukuuli oba anti famire yange bagijjamu teyalonze era munnange batuuka ku time y'okulonda ku kifo kya president Jeno amannya abiri gajja erinnya eryasoose bayira gundi emu tiimu emu
yabadde ne listi yayo gye yabadde emaze okukola era eggati bannange tulonda ono ebyali ekabaale mu 7 kaakati mu kulonda ono ne bagira ebifo bibiri byo ne babijja mu constitution ekya chairman n'ekya vice chairman babijje mu constitution baga nti ebyo tebijja kuyita sijja kuwabya amabingi ani gwe babadde bapromoti gwe baleese ku ekyo naye okulonda kutuuka omukono ogusooka erinnya lya president Jeno nga bawanika twagala ani Sheikh Dr. Abdul Hafiz Walusimbi Sebumba subhanallah owokubiri Sheikh Mahadi Kabuye is it Sirisobia I think Kabuye Sheikh Mahadi Kabuye Sheikh Mahadi Kabuye muganda wa Sheikh Muhammad Abdul Nur Nanoba same father ne babadde ku side za jawulo naam mukuru wa afurumye yasigaddemu wattaku fitnatu la tasibanna alladhina zalamu minkum khassa imamu ngena maaso ate nze sinza nawandika kulani atenga mu Qur'ani Katonda atugamba nti watilika al-amthalu nadribuha hali nnasi la'allahum yatafakkaruna. Tugenda okumaliriza Dr. Abdul Hafiz Musa Walusimbi Sebumba ng'alisituka ng'agamba nti ku lw'obulungi bwa Juma n'Ezzukuli erinnya lyange ndiggyeeyo kuwa President General. Therefore Sheikh Mahadi Kabuye ng'ayitamu unopposed kuwa President General era n'alayizibwawo Deputy President General Sheikh Zakaria Chiwayanga Sheikh Principal Sufiani Muguruma unopposed ye Deputy President Neto jiuliddemu wali ya Kiswahili yani ya chikurukunyo ntegere Sheikh Sufiani Muguruma ngayitamu unopposed kuba Deputy President General Treasurer Secretary General Council Hassan Senyondo Kakoza nane yayitamu Hassan naye yayisemu unopposed Hassan Senyondo Kakoza Council Sheikh Hija and Umrah Sulaimani Gwantamu Education Hussein Mivule Women's Affairs Fatuma Wamala Publicity Secretary Fatuma Wamala wani Mchala Mukose by the windows ya Mchala Mukose Mukose Eredi abade Fatuma Wamala Mukose Yatute Women's Affairs so eyo family naye abadde yawuddemu abambali eno abambali kunokulonda kwaleesa obuzibu ate ati mubawabinda byemwero waabwe Eriyasa kuno okulonda kwaleesa obuzibu era Mungu atutaase imaamu ate nyinza okudda kusaidi ye ekyokutukubagiza Mungu atutaase family zino ziddemu naye abantu families abamu babadde n'abamu nga beeyogerera ebisongovu Publicity Secretary bamuyita Miro Nsambu Ndoza yava mu familia ya Juma Nsambu oyo Health and Welfare Nabuyungo Hajara Sultan ava mu familia ya Sultan Religious Affairs and Da'wa Dr. Abdul Hafiz Walusimbi unopposed Waqf and Zaka Ayman Katongole Kakoza unopposed then n'abalala ne bagenda ku ba trustees wa trustees wabade baseka Sebumba Sheikh Hussein Rajab Kakoza n'abalala kakati era olwamaze okulonda olumba lubulunga ne babalayirizawo briefly sisobola bimalayo ate nyina n'ebyaffe eby'omunda saagala olwongere tukubagiza bye sijja kugamba naye briefly
olunaku lw'eggulo bwe lwabadde era bwabadde kiro ensonga zonna awedde ne ziggwa nze bwenkomaawo ebikulu mbyogedde nga sinnadda ku kino okukimalayo okukyogerako kamalayo ekiri we tubadde wabadde obuuliza ne kugamba nti nze mukwabo kwange President Museveni naye tali mu control ekisembayo kyenjaga ekifaananyi kyenjaga okuwa waliwo okukaayana abantu bayinza okuyita kwa social media naye ng'ate kuli riyo wakati wa Muhoozi Kainerugaba akulira amagye n'omuwamagezi wa pulezidenti Lwaboogo nabo beeyogerera ebigambo biki Museveni gwe mmanyi owedda ekyo yalibadde yaki arrestinga dda naye takyakiinako obusobozi kati kyenvudde ngamba nti ekyabadde bulindo buli sayidi yakulembezza okwagala kwayo kyenneekakasa owa poliisi ayaduumiddeyo ekimu ku bibiri kigana kumubaako bagala kumudimootinga oba kumugoba owa poliisi yaduumidde lwaki anti kyakoze bayinza omunoonyeza ne basanga nga muwagizi wa Bobi Wine lwaki kyekiraga bino byemugamba nti baadde baagala kumutta ng'ate mu kiteeka gavumenti nga Museveni yadde ayagala okumutta baali badde bamusse essasi bali yalibadde aze n'instruction emukuba essasi lya ku mutwe si kukuba ki ogolo si kukuba kati ya gaasi ekyo baali badde bakikoze kakati olwekyo kakati ekivaamu kiki kino kye baakoze kipromotinga Bobi Wine against wishes za Museveni kati yenna yakikoze alina omusango munene mu maaso ekyokuba akati ya gaasi kuba tebamulagidde kikola ate kyakoze tekiriiyo era abantu abamu kugundi bwobuga nti issu z'amaanyi nnyo mu nsi yonna issu ya Bobi Wine okuba mu nsi yonna teetaaga kumukuba kanisitayani waliwo kiri ekinene kyesaagala kuyisa mukama wange ate nga abakontrolinga media mu nsi be bannyini kyo ekyo kyokka kibamalira issu ye nebwaba actually Bobi Wine nebwomusuna ne bakulaba nga bamusunye kibeera global si lwakuba nti kituufu no maaluba nohra omuggo gwa Musa nekyo then abantu okusasamaza kwemukola mu bintu mujja kubimalamu supu otegedde kakati waliwo yakubya akafaananyi ebintu bingi byazze nti bulijjo abantu balwala bwe mba mubafulumya nga tetulaba kino ebibuuzo byane bigamba ne bakuba ebifaananyi bibiri ku ssaawa mmeka ng'omuntu yenna omulaba bamutaddeko buli ki buli kantu konna bakataddeko ate ku ssaawa endala ne bamuleeta nga bamufulumya ali gundi kisoboka naye okuba tuli mu mbeera ya fitina abantu tebakiraba bwe batyo ekyo kisoboka naye olwokuba bakisasamaza kwe kuva counter reaction ziri nolwekyo kijagala okusaba bannayuganda mwenna ensonga zonna nebwezibanga mbi nga bwe yabadde twogere amazima n'ebituufu bwe twogera bituufu olunaku amazima bwe gavaayo mubeera kiipu njaga kuleeta kino bannamawulire mulina obuzibu bannamawulire mugenda okukavalinga emikolo egyo nga mulina sayidi abamu as a matter of fact nga mwambadde t-shirt eba simbo za groups zino ez'enjawulo kati ate nolowooza nti oli neutral kati oli ali mu lutalo akulaba tasobola kugamba nti oli ki n'olwekyo ethically professionally mulina obuzibu bw'osalawo okusapootinga gurupu n'ogiggweramu biri ebirala ebimu bite bw'otaabite mwongera fitina mu ggwanga lino so saagaliza muntu kumukuba masasi saagaliza nabantu kubakuba tiyagaasi saagaliza ate saagala nabantu buli lwemusabasa nemukola bukozi effujjo nalyo
nalyo mweriri kati ate bamukole fujjo ekinnuma bwe bamala bano ba victims bino ebisubi enjovu bbiri zirwana bino ebisubi bwe bifuna ebizibu okeeraawo ku makyanga oli ku muzikiti emawanga ng'omuntu ajja nti imaamu nti nze maama wa Kinobe oba nze mukyala wani wa Kinobe yandekera abaana 3 bamugirira mu kiro ekigundi bali tebakyatumanyi. That does not help. That does not help. Ekyo nkibabuulira with my sincere open heart kubanga nze ng'omwana nabeera victim wa circumstances ezifaanana bwe zityo. Mungu nampisaamu kati yenza ayogera nammwe n'abalala bangi baafiirwa kubanga jjuga taata wange we yafiira yali aweerera abaana 25 mu ssomero n'omwaka gumu n'ekitundu okudda gumu okokuyita ffenna nga tuli ki waka waliwo bannyinaze ne bakulu bange baalina bagezi nnyo okunsinga ne baluluzinga n'okusoma mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Mbibaddemu wano kino kyowulira bayita ADF bino byowulira okufa kw'abamaseeka baffe. Waliwo omwana wa Seeka Kigunogeza akaayana nnyo n'abantu ku bintu ebyo. Waliwo abantu besigenda kwogera amannya gaabwe banyiivu nnyo eri abamu ku bantu betutwala nti bagagga ate basiraamu nnyo mu kibuga wano olw'okubanga bo bagamba nti obugagga bwe mulina bwa musaayi gwa bataata baabwe mu bino by'ADF. Tontunuulira nnyo ekyo nze nkyogedde otegedde abantu bangi banyiivu naye olw'okubanga bino ebintu abantu bambi tebabitambuza nnyo abantu bali convince nti tebiriiyo n'ebiva mu ebyo. Ojja kwewunya ati given time ti simanyi Bakawuma yalina abaana oba teyalina ojja kulaba abaana ba Kawuma lumu nga era bagukidde ku salaamu Charity wano oba wala teri musiraamu Kawuma ojja kulaba nga abaana be bagukidde wano ewammwe oba nga bali ku House of Zaka naye akabenje gye baakafunira tebyalina connection na community issues eno birabika semingire nga political. Ekirala ekivamu mbeera ezimu ezifaana bwesyo be bantu baffe naddala abasiraamu mu nsonyi bwe ngenda bayita ab'amagezi amatono abalwanyisa community yammwe nga mugirwanyisa wabirabye wabirabye tuli ku mutu gumu wabye exchange zabadde okyaba ezo ze consequence. Nakyo buli kintu kyonna kyogenda okukola njaga mukifumiitirize tuleme ojjukira baali bagamba nti bagenda kwekalakasa bazaali 20 ku palamenti nabuuza nti baani abakulembera nange embeemu kuba kyemulwanirira nkiwagira naye nga olingaga nti tewali mugundi era bwe nayogerera omuwala yagenda tiamanya newe nayogera nayanukula era saamuddamu nebyanuka kati ngalaba nga tamanyi kati nemusonyiwa kubanga nagaa nti ono tamanyi sijja kutawaana naye. Lwaki mbuuza ani akulembera bwabaawo ebintu nga bimaze ne tumanya baani be tugenda okupiininga mwe mwatukulira mu kino tufunye results zino tugenda kuzikola tutya tetujja kuleka ggwanga lyaffe n'abantu baffe okubonaabona nga individuals bo bafunamu. Ekyo mu ddoboozi eryo mwenkyogeredde lwaki nze nkubuulidde senta yange nyinza n'okulaba wano abasiraamu n'abatali basiraamu bonna abajja emawanga mu muzikiti nga baagala ki lw'abaana baabwe abamu victims ba scenarios ezo. Lwaki si ntegeke kyenva njagala nga tonneetaba mu kintu kyonna nga kigirimu abantu bangi yawula bino. Is it a crowd? Is it a riot group? Is it a crowd? Is it a group? Is it a public? Or it is an organization? Bw'omanya ng'omanya organization bwebaawo nze nkugambye ffe twasurvivinga kuba taata wange yafiira ng'ali ku organization. Ba organization abaali bakulu bannyina organizations bw'amala okufa bo tebeetaaga nakujja kutubuuza bagenda mu kkooti ne baloopa omusango ne baguwoza ne baguwangula ne babawa essente. Ffe baatuleetera buleeteze essente after 4 years kwe kudda mu ssomero nange ondabe wano.
zukuli abazukuli lwaki mbakubagiza numiddwa nnyo ate abantu bemumenya nobeera nsinga kakoza nobeera ne Sebbumba nobeera ne Lunanoba nobeera ne Dr. Hafizi nobeera ne Zakaria Kiwalyanga nobeera ne Yahya Sultani Seganga ne mukulu w'Obuyungo nobeera ne Ahmada Kisule nobeera n'abano abaana bazzukulu ba mudde la hawla wala quwwata illa billah nobeera ne Basufaani Muguluma n'otuuka mu kino ekyo nga mwe mugenda okumalira ensonga zammwe wattaku fitnatu la tasibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Bannange ebizibu ebimu byetutuuseeko nga community eyo gyebiva emirundi ebiri abamanyi baffe mugaanye okukkiriza nti ni bamanyi n'olwekyo mukulembera abantu mu bumanyi mukyawaanira busipeesi abamanyi basajja bakulu mugaanye okukkiriza nti mwakula abaana mubaleete mubawabule abaana bano nabo babawabule nga bakozesa tekinologi omupya mwayabayitako mu ba BBC ba born before computers ebintu bino byonna kati byonna biri digito gye babitadde temugenda bisiimuulayo mu TikTok mu X byonna gyebiri naye kirifaanana kitya bena abokusatu mwabagoberezi abaagaana okukkiriza nti abantu bagenda ne basoma abantu babazaala ne bakula abantu balina experience mugikozese ne mugaana okugiwuliriza ne mudda mu bino ebizibu bibiri omulamuzi yasaze kyenga mulamuzi nejjukira ye Musa mu maaso ga community eri aggrieved naye tumufiiriddwa ate lwaki ate bwekanyina ova ku kiŋŋamba nti family ebbiri for example Eriyaasa Takuba ali ku side nkakasa ne Hasibu Takuba kabuyo balulagana naye ali ku side ndala okusaa ku kyomenyi kubanga tebaali mu bawaabi Kabuyi Lulagala tebali mu bawaabi ate muganda wabwe Eriyaasa ali mu bawaaba anti uliza ate Lulagala y'omu ku bawaabi olw'ensonga nti abadde ku management yabadde treasurer y'omu ku bawaabi kati bawaabira muganda we kanso alimu Hamza Malende Hamza Sebuta kakati oyinza okusaana ne family ya Malende nayo ng'eri divided kati ebyo byonna baali badde musobola okubimalira mu kisenge muli basajja bakulu tubamanyi tuzze tubeesiga kati bwe mututuuzizza abamu mummwe muli bakuza mu maka g'abantu mulaba kyemutuletedde kyenvudde mbakubagiza abadde tategedde lwaki mbakubagiza ekyo kyenva mbakubagiza tuli mu buzibu kiri kitogamba ono ali gono Abdusalamu ali wano akugamba nti ali mpungu temwamubala nti muzukuli kati mwabalaani ng'ate abo beekugamba abamu batwaliriza n'emirembe gino bwekyusa ne basigala nga basala zukuli yabwe abalala bonna abeeyita abazukuli temuli okujja muli bammemba maybe ba group naye temuli bazukuli musala zubuli oluvannyuma lw'ejjuma otegedde kali obwo bumu ku bubonero obugamba obubonero bw'ekiyama ndowooza bwebwo nti ab'enda emu ab'ennyumba emu abaana okimanyi nti abayizi bakakoza balwanyisa kakoza naye kakoza alwana n'abayizi be abayizi ba Sebbumba simanyi ba Sebbumba alifuna omukisa abaana bonna babeera ku sayidi emu oba waliwo abaana baba bali ku sayidi endala kuba yinza okuba kati ali ku sayidi Sebbumba n'ekiwalyanga nga ali ku sayidi endala nga bw'ogambye Lunaano abadde ku sayidi ne gwe bawadde Kabooya ali ku sayidi ekyo ne kati n'ekyo ebyo byayise not everything is lost
mwasigadde nga mukyali bashi basiraamu abawangudde mwawangudde actually mwabawangudde kati mwe mulina tasika ennene Seeka Muguluma mwe mutusomera okuyunga Oluganda muto wange Hafizi mwe kati mwe mulina okweyita mwite manyi bano bempandiise wano mwenna temulaba bintu mu ngeri y'emu buli bantu balina endaba yaki yabyo pakati njagala olabe Fatuma bamulonze mu kino kitaawe Lulagala ali side eri endala bwe banaayita meeting ya family eyo nga Lulagala yagikubiriza nga Fatuma olina ensonga muddeeyo mwe balonze kati bebalonze Fatuma nkumanya oli mukugu bano bendayo wano bemmanyi bempulidde mu Sufyani Muguluma tosobola kubeera mudiiru myaka egyo gyonna nga tolina byotegedde ate oli sheekh w'amaanyi Hussein Mivule naawe nkumanyi Hussein Mivule nkumanyi Dr. Hafizi nkumanyi kakati mmwe mulina okuleeta sanite kubali abalala bemnawe muli nabo wano nga tebalina then mugende wa Lunaanoba ne ttiimu ye musooke mubakkakkanye bwe munaamala okukakana muleetewo kyetuyita tolerance yettiimu ye nakkiriza ettiimu gye nagambye dda bw'anakkiriza oba bagobye abantu be musajja mukulu mumanyi mukulembeze ekyewuunyisa Lunaanoba tajja kusigala ng'akulembera Hafizi ekibuli ajja kusigala nga mukulembera wangi butereevu kakati nolwekyo solution weeri n'obuzibu bukyaliwa bwe mumala okusisinkana be musanga ebweru babagamba ki bwe munaamala abo saagala muyite nze munoonyeyo abantu abalina endowooza enfaanana eyange nga si bazukuuli bajje bababeerere baki naye oli olaba bonna baabawa balamuzi beereere olwo bwedda beyasomye abantu abantukenneerabidde wakati awo mu nteekateeka omulamuzi yali yateekawo nti nga 7 mujja kutuula gye n'asemba ebirango ne bitandika okuyita ki ng'ataddewo kitutte ebbanga ng'ataddewo omulamuzi Elias Kisawuzi nti yagenda okukubiriza gye n'asembule wabadde wabulayo ennaku zabadde 3 embasiirabirwa ki omulamuzi Elias Kisawuzi n'asuulawo ettawero n'agamba nti nze okusinza nga n'enkiiko eziteekateeka zituuliddala okusinziira ku mbeera nakira ki nze nsuddawo ttawero omulamuzi kwe kuddamu ate n'alonda bano abalala kati ansa enkulu ennungi eteekwa okukola ekituufu kyemwebazamu nti yafunye bonna babadde bawaddi nga be bali wakati w'ensonga era kyekyayabadde ekituufu naye kati obuzibu nabwo oluusi bwe basanga bano abalamuzi abo gali amateeka bagamanyi agenda go bagamanyi ekyokubiri ogamba nti bano ba Luganda tuddemu era njala nsaba Mungu anfunyise olunaku lumu nsinkane Sekaana gwe mba njogera naye kuba byonna bikyali mu mikono gye ate Mungu singa munsangisa nga tezinawera 19 lwe bamutwalira ebintu kyalibadde kinkolera bulungi saagala kumuyinfluensinga naye njagala kumuwa byendowooza nga nze ayayita mu mbeera ey'okufiirwa mukadde wange ng'abasiraamu balwanaganye bwe batyo nesuubira nti Sekaana yagezezzaako okukola ekitoka okuwumbawumba n'atawawaaza lolingi ya kooti teyinawe yali eramudde basiraamu yandikoze eki kati Sekaana wayagadde akozesa eki kubanga ye mulamuzi wa kooti ate omusango gwatwalibwa kati wabadde oyagala akozesa okusala bano beyalonda abo baali badde ensonga ezo bazimala nga tezivaamu judgment ng'eye kati bwefaanana abamu bavudde nga bagamba nti ku kyalisti zino abamu idea yaabwe egamba bweti tibandiddidde nga kino boolaba ekya Sheikh Lunaanoba bwe kyabadde n'abalala batuga nti wadde ono aleese ono kitaawe naye onoyo wabeewo okuharmonizinga pulisiti eyo so si kulagira bulagizi nti awo nno bwe baleeta ono ddala yo wano bawandiisa gundi maani wano baleeta bebamu kati ekyo kyagalamu ekirala
abamu nga baga nti ne ku lisiti zino ze baleese kale tetuganye ono tali ku lisiti abaye ddala ono mumumanyi ava mu famire eno nti ye tinaye kati abamu awo we bagamba ekyalo tebigenda kujja byongerayo ekyaleeta ekyo mu kyo kya dialoga babeera mu debate ani asinga buli debate wabaawo akolaki tewaaliwo okuwuliriza nsonga era tusobola kutulina buŋŋamba nti waleese saidi emu yaleese jajjaawo saidi emu neeta kitaawe bagamba nti tukolifayinga gweosobola kwasonyiwa bw'oba olinamu interesi okugjawo ng'oli musiraamu nnyo nolwekyo basiraamu bannanga abazukuuli nga bwe mwalemera ku nsonga ya zukuuli ng'obujulizi buzza obumala nti basaala gunde bagamba nti muddeeyo omuleme mukiga nti tuli basiraamu biri ebya kooti yabayambye okubatuusa awo naye mutuule wansi mumale ensonga zammwe muddiŋŋane abantu mwetondere bannammwe bino ebintu ebifaanana bwe bitibiramu loss and gain bwe mutaakola ekyo ne mucelebratinga obuwanguzi olw'akalulu akatali feya nabaga tekali yes tekali abazukuuli teziwa famire 47 tekisoboka abewaffe bawuliddemu siwuliddemu wekaza teraliyo sibamanyi kati baali bazukuuli tebaali kati nno muddeeyo okujjawo nga mutugambye nti twagenze n'ekigamba ng'obaali baregisitaringa twanoonyeza akatabo kebaregisitaringa nga bawandiisa zukuuli bapromoters abalimu ye besisi ya kino fabamala okufuna ekyo nemugandi yadde eno ye besisi ya kino waliwo mpungu ono yajja luvannyuma naye contribution ye mu buzukuuli nga nnene kati ogamba otya njagala olabe nsambu eyawaayo awali omuzikiri guno gali kwoleka mu kibumbiro walinga ebusega olwabinerironga ng'ofulumya abagundi be nolekyaga oluganda seeka kakooza kati gwenja kukukyalira mu buntu naye nsonyiwa okuba nti kino nkyogedde mugundi njagala ojjukire bye twayogera naawe nga tuvudde mu lukiiko lw'embalala mu 93 buli lwe tusisinkana tunyumya ne tuseka nogaa nti gwe mwana gw'eddalu lwe nali nkyali mwana naye kati nkuzeemu kuba neyongeddeko emyaka emirala 40 we nayogerera naye ebyo neyongeddeko emyaka 32 byendabyewo bingi nsuubira mukozese mubijjeemu omukwano mubijjeemu obuwagizi mudde mu ddiini yammwe so kati imamu amagezi gewandiwadde olukiiko olwalondeddwa lutaking over naye nga telutaking over kugenda kukulembera abazukuuli forever nga bataking over ku bulinga lyo sanity mu bazukuuli kooti teyabalamudde yabateredde obuteesi stepping stone bwemugikozesa obulungi bwe bataking over bafube okulaba nti baddamu okuzza ziri efamire 15 ze baali bawandiika kuba ogambye abamu balinga 7 abalala nga balinga ki naye ng'ezimu zifaanana nti kati 37 olwedde zizze kati bwojja ku 37 ku 15 oba osigaziza famire 13 ezo famire 13 muzinoonye munoonye bafamire heads baayo oba zo zenyini buli yemu mugiwe consensus banoonye nekino kyemwakoze nti kiriyo nti kubanga bamemba b'ekintu bwe balonda ekikulaga nti oli memba wa kintu oba bajja kubateeka mu kooti ate badde babasinge kooti kati esoose mwasinze ono n'amala batwala mu kooti ono nga bwe yagambye nti waluŋŋama mwali n'empumu mwali ate mwabagobye mujja kusanga obuzibu kati mukyarresting ale naafu wano tulinawo abantu abakulu balina experience kamba bawe
ba Dr. Sengendo, ba Professor Kajimu, ba Professor Abasi Chiyimba, ba Badru Chigundu, Professor n'abafaanana bwe batyo. N'abawalimu abakulu, waliwo abawalimu abakulu abatali mu lwokaano waffe luno. Saagala oleete Kamulegeya, saagala oleete baani, gye bali baseeka abakulu bali eyo awaka waabwe batudde mu banoonye bajje mutuule nabo babawabule. Bwe babula mutakola ekyo mujja kuba mukoze eki. Kuba kati ekigenda okuddako kimanyi essomero ekampa kimanyi tiyinza okuggwa. Iye ate olwa bino nga ki ekirisuula y'abazukuuli ebikiri owona ajja kugyamu omwana tebagyamu baana bajja kukola dimandi z'ebintu abo nga temukwatagana edimasta aliwo nga edimasta akugamba nti essomero oba yumeya omulanga nti ya Supreme Council omulanga nti abazukuuli omulanga nti tomanyi nti essomero lya gavumenti mugenda okukakananga muli ku ttaka. Kakati ebyo abantu byemutalaba muli mukulaba abantu muli wano mu Sotrani nze nkukubira tooki emabega w'ekisenge kiri consequences era for example yumeya Mulange abakwati baali banywevu okimanyi singa temulina secondary school nemu amasomero agenda ge bayita bakayumeya olw'olutalo abali kodi Kampala lwe batwalayo ne batandika n'okuleeta abantu ab'ebibogwe nti bajje bakulembera amasomero ne batandika n'okulya enguzi ku bantu nti bagala bawa amasomero batalinako buyinza. Nolwekyo abooluganda bino byonna mbyogedde olw'okulumirwako kubanga abantu be bamenye wano bonna bantu bange tumanyiganye tukoze nabo emirimu mingi egy'obusiraamu. Kijja kuba kyannaku kyannaku nga tusesetuse olw'okuba jjukira abantu abalina properties eziwera mu basiraamu parties ziri 3 era bebafuna ettaka ne muzire mu community Musa Buyungo Sultan gwewadde oba treasurer olwambadde ono message gwewadde oba treasurer kale mbadde nkugamba Zukuuli Bukoto Natete muziri mu community beba ona ba properties z'abasiraamu ezisinga mu Uganda. Era abuusabuusa mu ekyo ofunangayo obudde n'ogenda Makerere mu main library awali manuscripts bwe bali bakukirizaayo osome ku bintu ebyo. Nafuna omukisa mu 1991 nali nkola masters degree Makerere ne bansaba aba Islamic Social Reform Society bali best kata Kuwait sorry nkole presentation ku Muslim manuscripts mu Uganda kwefuna opportunity to access nekyanyamba okubituukako kuba ba librarian abakulu baali basajja bayindi nga basiraamu eyo tomala gagendayo okutuuka mu Africana section n'ogivaamu n'ogenda gye batereka manuscripts eyo gye nasanga ebbaluwa ze bawandika mu Luwarabu Luganda era gye nasanga bw'ombuuza saawa ya Queen yaani bantu bangi tebamanyi yaani saawa ya Queen eyo gy'olaba emu n'ebizibu byalina olwaleero era bisibuka olwo kubanga abaali bannyiniyo bwe baajazika abayindi abayindi nabo ne baagala bagibbe eyo saawa ya Queen gy'olaba eyo kyovula nkugamba nti abatamanyi mbeesiimisa era kati waliwo abatamanyi baserebulatinga ekyabadde ekyaddondo baserebulatinga naye obulabe obulimu bwe businga okuggyako bano bwe banaatwala omulimu gwabwe ogugamba nti tetuzze kukulembera bazukuuli tuzze kutereeza zukuuli tugatte zukuuli efune obukulembeze bwayo obulala. Nkwebaza okugoberera programu yaffe eno eya Political Islam buli lwa Sunday nno bwetu wano wetutuula essaawa zibeera 3 okutuuka essaawa 5. Imam Kasozi ng'agezaako kukubira tooki mu nsonga ezitali zimu era olwaleero tugezezzaako ekyo Mungu kyatusobozesezza. Nkwebaza abadde naffe okuva gye tutandikidde okutuuka kati. Twongera okusaba Allah atukuume atuwe obulamu obulungi ne obwongo nga bukyakola bulungi
nate ne Sande janezi naddako endala nyingi tubeere mu programu eno nga tukyakuweereza. Nze Alhaji Abdulsalam Ali Kinobe nzikiriza nkwagalize olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.